إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبلغنا ببتي ومونا abayizi baffe ku mikutu gyaffe egy'enjawulo oba mu kiraaseezi zaffe ez'enjawulo mu nsi zonna gye muli gye muwangaalira buli omu okusinziira mu nsi ye mwali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tugamba nti as'ada Allahu awqatakum bikulli khairin. Saba Allah subhanahu wa ta'ala obudde bwammwe ebiseera byammwe obuwangazi bwammwe wallahi mubumale mu bulungi bwereere. Ye Allah bwabala nti bulungi abatere baraka mu buli kimu kyonna biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Tetwerabira nti albaraka ekitibwa baraka kitegeeza ki? Thubutul khairi ilahi fi shay'in, okunywera okakata ku obulungi obuva eri Allah tabaraka wa ta'ala butereevu mu kintu kyonna Allah azza wa jalla kyabataddemu obulungi. Kati nga mbutuufu owekitiibwa Allah azza wa jalla bw'aba amaze okuteera obulungi obuva gyali mu bintu byo, mu mirimu gyo, mu mpangala zo, mu nsomesa zo, mu nsoma ze ez'eddiini, mu ki byonna. Allahu akbar. Kati ate obeera oyagala ki mu dduwa Allah tabaraka wa ta'ala? Nsaba Allah azza wa jalla owekitiibwa ffenna tutere mu baraka mu byonna bye tuwangaaliramu. Owekitiibwa Allah azza wa jalla atunywereze ku nzikiriza entuufu, atunywereze ku sunna, atwewaze bidai, atwewaze obukafiri, atwewaze obushiriku, atwewaze obushi'a. Okiwulidde bulungi? Atwewaze obunnanfuusi, atwewaze obunnanfuusi obwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tutuuke okudda mu maaso ge masha Allah nga tuddayo nga atusiimye owekitiibwa Allah azza wa jalla. Awe wali essanyu alhaqiqi eryannamaddala, awe wali okwesiima okwannamaddala, awe wali obuwanguzi obwannamaddala. Allahu akbar. Saba Allah bituwe ya rabbi. Abuluganda barakallahu fiikum jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe lwaleero lecture ya namba 17 ku musomo gwaffe silsilatu durusin hawla aljannati wannaari, emisomo oba encyclopedia y'emisomo egikuwataganako n'ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala n'omuliro gwa Allah azza wa jalla. Tiweerabira twatandika n'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala, era ng'olwaleero oba twatandika omutwe ogugamba nti a'zamu jaraimi alkhalidina fi nnaari, amazambi amanene, amazambi amakulu. Okiwulidde bulungi? Abantu bano abagenda okuwangaalira mu muliro obugenderevu n'obugenderevu ge beebagalanga, oba agabaviirako embeteza, agabaviirako kagumba weegoge, agabaleetera ensasagge. mazambi kyago twatandika mu lecture yaffe ye 16 biiznihi tabaraka wa ta'ala, ne tulaba ng'ezzambi eryali lisooka oba omusomo gwaffe gwali gusooka gwetololera ku kitibwa al-kufru wa shirk. Okiwulidde bulungi? Al-kufru wa shirk, obukafiri n'obushiriku, obukafiri n'obushiriku. Ogutwagumaliriza biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Olwaleero njagala tuwongereko biidhnillahi ta'ala mu lecture yaffe eno eye 17 twagala okulaba
ate kugamba ebimwera ku bizibu ebigenda okuleetera abantu abo bagenda okuwangalira mu muliro obugenderevu n'obugenderevu mwemuli ekiyitibwa kitya adamul qiyami bitakalifi shar'iyya obutanywerera obutayimirira ku takalif ash-shar'iyya sharia costs kugamba amateeka g'esharia owekitiibwa Allah azza wa jalla ge yatuteerawo okiwulidde bulungi ebyo Allah tabaraka wa taala bye yatulagira mu sharia okubeera ntubikolerako ma'a takdhib sekyo kyokka n'okulimbisa biyawmiddin olunaku lw'okusasulirwako amabanja nga lunaku lw'ekiyama nga lunaku lw'ekiyama okuyimirira mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga lunaku lw'enkomerero olunaku olugenda okusembayo mu nnaku z'edduniya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Na'am, wa tark al-iltizam bid-dawabit ash-shar'iyya sekyo kyokka n'okuleka okunywerera n'okkolera ku ad-dawabit ash-shar'iyya ku sharia controls kugamba ku controllinga ya sharia. Omanyi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamugamba nga butereevu bwagamba ne umma yonna nga bwagamba naffe abaddube nga tugamba ki thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha nakuterawo sharia gwe muddu wange. Naam, gwe Muhammad nakuterawo sharia sallallahu alaihi wasallam gwe muddu wenna omuyisiraamu nakuterawo sharia kikyo olina okukola fattabi'ha sharia eyo gigoberere amateeka gagoberere kugamba controls zenna kulaga oba zenna kuteekako olina zigoberera olina zitambulirako. Naam, owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatuleka tutambule bwe tutyo nga bwe tuwagala tuwagala bwe tutyo nga bwe tuwagala wano mu dunia abadan wabula yatuteerawo ash-shara'i amateeka okiwulidde bulungi amateeka yatuteerawo ad-dawabit controls okiwulidde bulungi yatuteerawo yatukontrolinga oba yatuteerawo controls Allah tabaraka wa taala zetulina okufollowinga n'okutambulirako tutambule bulungi wano ku dunia ate nga ne ku akhira mu kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kwesiima. Okiwulidde bulungi yatuteerawo at-takalif ash-shar'iyya okiwulidde costs ez'esharia amateeka g'esharia okiwulidde bulungi biriwo ebitubanjibwa esharia okubeera nti tubikolerako tubitambulirako okiwulidde bulungi tubikwata ne tubinyweza butiribiri teri kubita paka last paka gatusinkanye owekitiibwa Allah waffe subhanahu wa ta'ala nga kwe tutadde n'okwewala okulimbisa olunaku lw'enkomerero n'okwewala okulimbisa olunaku lw'enkomerero. Kakati abantu bano abagenda okuwangalira mu muliro abagenda okubeera mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala obugenderevu n'obugenderevu ekimu ku kyabaleetera oba ku nsonga ezabaleetera ebizibu ebyo ku nsonga ezabaleetera kagumba wegogoyo ensasa gefaanaganako bwetyo byebigambo bino. Okiwulidde baagaana okolera ku sharia controls esharia zegamba okolera ku takalif amateeka g'esharia bye gagamba ne basalawo okulimbisa olunaku lw'enkomerero. Mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin ebyo byaddibu mbeera nga mwogera mazima. Hadha asatiru alawwalin ezo ngero z'abakulembera ez'abaasooka okiwulidde bulungi bafundikira bali mu kyoto nga tebalina ssuubi lyonna ligenda kuvaayo. Subhanallah, tusaba Allah taase okubeera mu bantu abafaanaganako bwe batyo. Faqad akhbarana alhaqu tabaraka wa ta'ala yatugamba dda owekitiibwa Allah waffe subhanahu wa ta'ala anna ahla aljanna nti mazima ddala abantu b'omujjana yasaluna ahla annaari bagenda kubuuza abantu b'omu muliro qailina nga babagamba ki nga babagamba ma salakakum fi saqar kiki ekyabayingiza mu muliro ogwo saqar eri mu suratul muddathir okiwulidde okuva kwana mu bbiri awo. Naam, bano ab'omujjana babuuza ab'omu muliro ma salakakum fi saqar kiki ekyabayingizisa omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala mutuuka okugubeeramu nga mulajana bwe mutyo mutuuka okubeera nti temulina na ssuubiri guvaamu tewaliwo mbeera yonna egenda kutuuka nti muvuddemu muliro gwa Allah azza wa jalla fayujibuna qailun bagenda kwanukula nga bagamba bani abanukula ab'omu muliro lam naku minal musallin ettabbu yonna weeva munnange tetwali mbasaaze
ولم نكن نطعم المسكين ودو كبيرا تليسا بمسكيني أبيتافو وكنا نخوض مع الخائضين تواlinga twejala batana bejala basi twalinga mukulya mpewo twalinga mukulya raha twalinga mbulamu bwa dunia bwokka ja'alna dunya hammana twafule dunia nga kyekikulu je tuli twafule dunia nga ye wasi waffe katada agamba ki agamba awo nyini wakunna nakhudu ma'al khaidina yani kullama ghawin ghawayna ma'ahu buli yenne yaletanga ekikwekwete ekyobukafu ekyobushiriku ekyobwononefu ghawayna ma'ahu nga wallahi tukulumuka nga tugenda naye nga tubula naye buli oli yajjanga naleta obubuze buli yabulanga yenna nga we tugenda obulunga mutubwagala obulunga munga tutubwagala nga tubulwanyisa Allah agamba kitabaraka wa ta'ala wa kunna nukadhibu biyawmiddin sekyo kyokka twalinga tulimbisa n'okulimbisa olunaku lw'enkomerero olunaku lw'okusasulirwako amabanja oba olw'okusasulirako amabanja olunaku lw'okusasulirwako yawmul jazaa olunaku lw'okusasulirwako ffe twalulimbisanga paka ddi hatta atana al-yaqin paka okufa lwekwatutuukako nga tuli mu muzannyo ogwo nga tuli mu sleeping nga Sheikh Ahmad Rujja bwatero kyogera nga tuli mu sleeping akhi karim okiwulidde tugenda okwekanga bwe tuddi ng'okufa kututuuseeko nga yembeera gye tulimu okiwulidde al-yaqin yani al-maut al-yaqin yani al-maut ekigambo yaqin wano kitegeeza okufa okiwulidde bulungi wekitibwa Allah tabaraka wa taala nga bwagamba mu aya endala nti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin sinzo mulezi wa Allah tabaraka wa taala paka okufa lwe kunakunyula amakulu okufa lwe kujja kubyokusinza wekitibwa Allah tabaraka wa taala okiwulidde fasamma al-mauta al-yaqin naitibwa au yaqinan naitibwa naita ekitibwa okufa nakuyita yaqin okiwulidde bulungi ngategeeza mu kufa walune hadithi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam je yogera ku Uthman ibn Maz'un radiyallahu anhu nagamba nti amma huwa na yeye mazmaye Uthman ibn Maz'un gwategeeza faqad ja'ahu al-yaqin min rabbih amaze okufuna yaqini okuva eri omulezi wa Allah tabaraka wa taala ategeeza ki nti amakulu lahiqa rabbahu tabaraka wa taala amaze okujjulukuka amaze okufa radiyallahu anhu okiwulidde nolekyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum ekigambo ekyo kikulu nnyo badduba Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo wetegereze aya zino ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadhibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in wallahi ngano kuwolereza kwennyini Allah tabaraka wa ta'ala takyakukiriza oba takukkiriza n'akamu n'akeddagala akugoba naam omuwolereza yennajja mbu awolereza omushiriku Allah tabaraka wa ta'ala amaze omuteeka mu kyoto mbu awolereza simanyi omukaafu mbu awolereza omunnanfuusi abadan ng'okuwolereza wallahi tekugenda kumugasa n'akamu n'akeddagala subhanallah nsaba Allah tutasi badduba Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu al-a'raf Allah tabarak wa ta'ala yatunyumizaako ku bantu ab'ekika kino okiwulidde bulungi yatunyumizaako ku bantu ab'ekika kino era mu ngeri y'okuwanyisiganya ebigambo ng'akati bw'olabye wano ng'abakkiriza abali mu jjana mwana nga babuuza bano abajirimu abashiriku abakaafu abali mulira batokomoka okiwulidde bulungi abasiriira bababuuza nti kiki ekyabayingisa muliro jahannam bagenda kubabuuza era mu kaseera ako okiwulidde bulungi nga Allah tabaraka wa taala bw'atugamba nti abantu b'omu jjana okiwulidde bagenda kubuuza abantu b'omuliro nti qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan abange mmwe ffe byaffe Allah tabaraka wa taala omulezi waffe byatulaganyisa mu butuufu tubisanze nga mazima tubirabidde ddala fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan nammwe eyo bwe kiri
namwe musanze nga Allah tabaraka wa taala omulezi wammwe byabalaganyisa nga byebyo oba yalimba. Qalu na'am, bagenda kuddamu abantu bomuliro bagambe nti wallahi tukisanze nga kyekyo kyennyini byetulaganyisanga byetulimu kati byetulaba. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الله أكبر. omukowoze n'akowoloba n'alangirira. Okiwulidde bulungi nti ekikolimo kya Allah kibeere ku bantu abalyazaamaanya, kibeere ku bantu abakaafu. Allahu akbar. Mu ndaajana zaabwe bagenda kulaajana nga bagamba abantu b'omuliro, wanada ashabun nari ashabal janna. Abantu b'omuliro bagenda kowoola abantu b'omujjana nga babalaba mwana bali eri bali mu kulya mpewo ey'amazima, seeri ey'ekiwani yalinga ku duniya, bali mu kwesiima, bali mu kulya raha ey'amazima nga bavubuka olwaliro bwe bagiyita nti kulya raha. Wakiwulidde bulungi ku luno ku mulundi guno nga kulya raha ey'amazima nga si bya kiwaani si bya bulimba, ate raha etagenda kutukawo etagenda kuggwawo. Wakiwulidde bulungi kati babalaba babeesiimisa babeegomba bagenda kubagamba batya. Wakiwulidde afidu alayna min almaai aw mimma razaqakumullah. Bannange mutusammulizeeko, bannange mutuwe ku mazzi. Jukira nti bo amazzi bwe babeera nga bageetaaze. Okiwulidde bulungi nga Allah bwe yagamba nti fadhuqu hamiman wa ghassaqu, fadhuqu hamimu wa ghassaqu. Okiwulidde bulungi kwegamba bo bye bafuna ntakanyemuko ku aya eyo nga kwegamba bweri matini genyini butuufu, naye nga almuhimu nti bo bagenda kubeera nga okunywa kwabwe lweje maziguukyana ki ate wallahi subhanallah subhanallah ya rabbi embeera nga yahinzibu nnyo. Kati bagenda kuwadizibwa okukowoola ku bantu b'omujjana nga balaba nti mujjana y'omwana wali amazzi amalungi ageesiimisa agakola gatyana. Okiraba kati bagamba b'omujjana bali mu kulya bibala, bali mu kulya bali mu buyengere bitagambika naki. Okiwulidde babagambe afidu alayna min almaai aw mimma razaqakumullah. Bannange mutuweerezeeko ku mazzi tunyweko, bannange tubeegayiridde. Kale oba mu ebyo Allah tabaraka wa taala byabagabiridde bye mulimu bimweyagaliramu mutuweeko naffe. Bagenda bagamba batya abantu b'omujjana nga baanukula abantu b'omuliro, inna allaha harramahuma ala alkafirin. Allah tabaraka wa taala bino yabiziyiza ku bakaafu, ku bashiriku, ku bannanfuusi, ku boonoonefu ab'omu jahannama. Tebakkirizibwa kubeera nti babifuna. alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhum alhayatu ad-dunya. Okiwulidde bulungi abaafula eddiini yaabwe nga muzannyo, abajiriganga eddiini, abakakkanyanga sunna ez'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne batyoboola ne bakkakkanya ne bajiriga ne bakamala. Okiwulidde bulungi ne balowooza nti ku duniya tebaaveeyo. Okiwulidde nga bayinuddwa nga basiguddwa obulamu bw'ensi, nga beerabidde nti obulamu bw'ensi buggwawo, kiyita mu lujja. Okiwulidde kaseera buseera nga kaggwa nga buggwawo. wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Obulamu bw'edduniya tebuli okujjako kiyita mu lujja ya akhi karim. Kaseera buseera ng'oyanjula mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Nolwekyo omulamwa guliriddawa kunywerera ku takalifu shar'iyya, omulamwa guliriddawa kunywerera ku dhawabit ash-shar'iyya, omulamwa guliriddawa kukkiriza lunaku lwa nkomerero butalulimbisa. Naam, you have a chance, you still have a chance. Ochaina chance gwatanna tema atanna genda maaso ga Allah tabaraka wa taala. Omukiso kyagulina wano ku dunia ng'okyaliwo ogulongoosa ogutereza. alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaqq. Akaseera tekannatuuka eri abakkiriza okubeera nti beebuulirira emitima gyabwe gitya. Okiwulidde ku ebyo Allah byassizza, ku ebyo Allah byanyumya, ku ebyo Allah byayogera. Naam, katugende ku nsonga endala biidhinillahi taala nga y'ensonga ey'okusatu egenda okubaviirako embeteza.
ensasajje egenda okuleetera abantu abagenda okubeera mu muliro obugenderevu n'obugenderevu. Tabbu kyeyo, nsonga kyeyo. Ta'atu ru'asai ddalal, okugondera abakulu, okugondera bafande b'obubuze, b'obwononefu, bawango b'obwononefu, okugoberera n'okugondera bakabona. Okiwulidde bulungi? Bakabona b'obushiriku, b'obubuze, b'obukaafu, b'obunanfuusi wa zu'ama'ul kufr, abakulembeze b'obukaafu, abakulembeze b'obushiriku. Muki fima qarraruhu min mabadi'i ddalal. Okiwulidde bulungi? Mu ebyo bye bateekawo munnankani mu principles oba munnankani kagamba amateeka oba mu mbeera z'obubuze, abantu nabo ne babagoberera wa khutuwatul kufr ne steps z'obukafiiri. Okiwulidde? allati tasuddu an dinillah, ebyo ebijja omuntu oba ebiziyiza omuntu okubeera nti akolera oba anywerera ku ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala wa mutaba'ati al-mursalin, nga tebimujja ku ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala kyokka, wabula bimujja n'okugoberera ababaka ba Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla yatugamba fi haula'i, nga ayogera ku bantu afaraganako ngaabo, agamba ki ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala? wa qadayna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Tunulira oluvannyuma lw'okubeera nti baabula, oluvannyuma lw'okubeera nti basalawo okugendera ku bubuze, oluvannyuma lw'okubeera nti baatwaga, oluvannyuma lw'okubeera nti baakulembeza bulamu bwansi, Allah azza wa jalla yabateerawo bakorana, ab'emikwano, abakulembeze. Okiwulidde bulungi? Bebalaba nti babaagala nnyo, balaba nti basajja baabwe be bakama baabwe babasuutasuuta. Okiwulidde bulungi? Babasuutasuuta mu nsuutasuuta ez'ekiwaani. Okiwulidde bulungi? Ezitaliimu mugaso gwonna maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, ezitagenda kubawonya n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde? Kati bano abakulembeze Allah be yateekawo ne babakolera ki oba ki kye baakola? Fazayyanu lahum ma bayna aydihim, yani fahassanu lahum ma bayna aydihim, ne babalungiyisa ebyo ma bayna aydihim, yani a'maluhum fil maadi wal mustaqbal. Okiwulidde? Emirimu gyabwe gye baakola emabega ne gino egy'omu maaso gye basuubira okukola. Okiwulidde? Kati ne batuuka ekiseera nga kugamba falam yaraw anfusahum illa muhsinina, ne baba nga tebeeraba oba kugamba nga tebeeraba okujjako nga balaba nga bali mu kulongoosa. Sebo mu bukaafu mbu bali mu kulongoosa, mu bushiriku mbu bali mu bo balowooza nti balongoosa, obunnanfuusi balowooza nti balongoosa. Nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaboogerako n'agamba nti waman ya'ish an dhikri rrahmani, oyenna wangaala ng'avudde ku njigiriza ya Allah tabaraka wa ta'ala, avudde ku Qur'ani y'ekitiibwa, sunna kye zimugamba, alese by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam byamutegeeza byamugamba, Allah akola atya? Nuqayyid lahu shaytaana, Allah tabaraka wa ta'ala amuteerawo sitaani. Okiwulidde bulungi? Amuteerawo sitaani, amuteera sitaani, fahuwa lahu qarin, neba nga ye mukwano gwe, neba nga ye mukulembeze we, neba nga kugamba ye controller sebo sitaani ow'obulamu bwe, embeera ze zonna naki, eyo n'embeera ya kikemo. Okiwulidde bulungi? Allah agamba subhanahu wa ta'ala, wa innahum la yasudduna 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Bali mukuziyiza ku kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala, kusanyawo ddiini ya Allah azza wa jalla, kugirwanyisa, ate bo balowooza mbu bali mu kulongoosa ssebo. Okiwulidde bulungi? Eyo n'embeera ya kikemo. Abakkiriza twandibadde nga tufubanga bwe tusobola okubeera nti tugyewala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Kakati owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ng'agenda mu maaso agamba nti wa haqqa alayhimul qawlu, ne kikakata ekigambo, yani kalimatul azab, ekigambo ky'ebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins. Okiwulidde bulungi? Nga bali abakulembera nga bwe kyali emirembe gy'abakulembera mu majinni ne mu bantu. Allah azza wa jalla engeri punishment ez'enjawulo, okiwulidde, yababonerezangamu, yabaleeteranga azabu. Ne bano ebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala ne bibaluma. Okiwulidde bulungi? Ne basanga nga babbinkidde, bali wakati mu bibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala, oba nga bibateebeddemu.
lwaki innahum kanu khasirin balinga mulosi mukulwanyisa mateeka ga Allah mukujerega mukuba mabega mateeka ga Allah tabarak wa ta'ala. Allah agamba subhanahu wa ta'ala wa qala alladhina kafaru abakafu bagambanga la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Temuliza Qur'ani eyo okyolidde bulungi mukolo byogano ngesomwa oli kasa olabanga yogera nakino mulekane ne bacyankalanya okyolidde bulungi mujikuba amabega temubigenderako ebyo mujja kuwangula mwe bawanguzi nakiro tu ne babasuubiza eggulu n'ensi naki kati ate bibeefuulidde. Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti falanudhiqanna alladhina kafaru adhaban shadida. Nteekwa kuyingiza nteekwa kubonereza abakaafu okiwulidde bulungi ebibonerezo eby'amaanyi ebiruma nteekwa kubibayingizaamu baagala tebaagala okiwulidde bulungi. Allah agamba atya subhanahu wa ta'ala walanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun. Ate kyenteekwa okubasasula si kirala empeera yaabwe yennyini okiwulidde bulungi esaana emirimu emibi ebikolwa ebibi ebikyamu ebyobushiriku ebyobukaafu ebyobunanfuusi ebyobwononefu bye baakolanga byenteekeddwa okubasasula okiwulidde bulungi byenteekeddwa okubasasula. Kati Allah agamba subhanahu wa ta'ala dhalika jazaa'u a'da'i llahi annar. Eyo nno yempeera esaanidde abalabe ba Allah tabaraka wa ta'ala nga si kirala gwe muliro gwa Allah azza wa jalla lahum fiha darul khuld. Balinamu ennyumba ez'olubeerera balinamu obutuuze obw'enkalakkalira okiwulidde obutaliko kuseetuka obutaliko kusenguka n'akamu n'akeddagala okiwulidde. Allah agamba subhanahu wa ta'ala jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun nga mu ngeri yakubabonereza mu ngeri yakubasasula ebyo olw'ebyo bye baakafuwalira mu mateeka gange oba kwegamba olw'okuwakanya okukafuwalira amateeka gange. Suratu Fussilat okuva ku 25 paka ku 28 owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mwayogerera ebyo. Kakati obujulizi obulala jjukira nti kyetuliko wano ta'atu ru'asa ekyabaletera embeteza n'okubeera muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala okusiraaniramu okiwulidde bulungi nga Ssekamazinga bw'atera okukyogera. Barakallahu fiikum hafidhahu Allah ta'ala Allah mutukuumire. Naam ekyabaletera ekyo okusiraanira muliro gwa Allah azza wa jalla kyeki ta'atu ru'asa'i ddalal okugondera abakulembeze b'obubuze abakulu b'obubuze wa zu'ama al-kufr okiwulidde n'abakulembeze b'obukaafu fima qarraruhu min mabadi'i ddalal mwebyo bibateekawo mu bitambulirwako oba mu mbeera ze baleeta mu mbeera z'obubuze z'obushiriku z'obukafiiri wa khutuwati kufur ne steps z'obukafiiri allati tasuddu an dinillah ebyo ebijja omuntu ku ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala oba ebiremesa omuntu okukolera n'okukkiriza n'okutambulira n'okunywerera ku ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala wa mutaba'ati al-mursalin n'okugoberera ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde bulungi mu aya endala owekitiibwa Allah azza wa jalla yatugamba nga tunyumizeera ku nankani ku bantu abo abagobereranga abakulembeze abo abafanaganako bwe batyo. Allah agamba ki subhanahu wa ta'ala idh tabarra'a alladhina ittubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al'adhaba wa taqatta'at bihim al-asbab. Abantu bano mu kiseera kino alladhina ittubi'u bano abagobererwanga okiwulidde bulungi bagenda kwesamba bano ababagobereranga wa ra'aw al'adhaba balabe ebibonerezo nga bibateebeddemu bali wakati mu byo wa taqatta'at lahum al-asbab ensonga ez'okwekwasa naki byonna ebyokupalapalanya waapi byonna bagenda kusooka babyekwase barajane bekwase kino bekwase kiri waapi nga byonna tewali. Allah takyakkiriza n'akamu n'akeddagala tasobola kukkiriza ebyo ebyekiwaandi okiwulidde bulungi. Kati nga tebakyalina buddu yonna nga tebakyalina wakudda wataqatta'at bihim al-asbab ensonga zonna nga ziweddeyo. Allah agamba ki subhanahu wa ta'ala wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Bagenda gamba bano abagobereranga okiwulidde bulungi law anna lana karra kale singa tubaddeyo ne ka chance
akatone nnyo bwe kati akokudda waakiri ku dunia ebintu bino ne bibeeranga kwegamba naffe kwegamba fanatabarra minhum kama tabarra'u minna ne tubesamba abo wallahi be batubuzanga be batukule be balinga abakulembeze baffe be batusomeranga ziddiiru ate kakati batuweganyi wallahi naffe singa kali tufunayo kachansi ne tuja ku dunia naffe ne tubeegana naki nga bikyagasa nno wallahi nga tebikyagasa nakamu nakeddagala Allah agamba subhanahu wa ta'ala kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim wama hum bikharijin minan nar bwatono Allah subhanahu wa ta'ala genda baraga emirimu gyabwe mu butuufu nga loosinjerere nga basalwa nga tebakyalina chance yakudda ku dunia balongoose nakamu nakeddagala Allah agamba subhanahu wa ta'ala wama hum bikharijin minan nar ate nga tebalinayo chance yonna yakufubutuka muliro gwa Allah tabaraka ta'ala yakuva muliro gwa Allah azza wa jalla eyo nakali ayati zisangibwa mu suratul baqara gendo somewo wetegerezeewo labe Allah tabaraka wa taala kikyagamba osobola okwewala embeera ezifaanaganako ngeezo okugondera abakulembeze b'obubuze bano badduata ala abwabi jahannam abakobooza abo abakoolera ku miryango gya jahannama nabbi yatulabula dda sallallahu alaihi wasallam natugamba atya man ajabahum anaabanukula qadhafuhu fiha bagenda gumuyingizisa agenda kubaaluguddemu okyolidde bulungi falitantabe ya akhi wegendereze ya akhi beera muzuukufu ku nsonga eyo okyolidde Allah agamba ki subhanahu wa ta'ala agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti uliza aya zino kazi ziremu zikusomeremu ozetegereze bulungi nnyo idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al'adhaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wama هم بخارجين من النار زيسانجوا من سورة البقرة تقام بشي وعندما يحل الكفار في النار aba kafiri nga bamaze okutebera muliro besanze nga bali wakati mugwo besanze nga bali munda muli mugwo wakati eri kugamba munda ddala watuqallabu wujuhuhum fiha kugamba nga nebyenyi byabwe bimaze okukyusibwa bamaze bawunzikiddwa bali mukuwalulwa okyulidde yatanadamuna li'adami ta'atihim Allah wa rasulahu bagenda bagenda kwejjusa okyulidde bulungi obutagondera Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam وطاعتهم السادة nga kugamba bejjuse okugondera abakulembeze baabwe alkubara abakulu bawango okyolidde bulungi bawango bakabona kati bali mu kwejjusa lwaki twabagondera kale Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we naki kati Allah aboogerako kyabo agamba Allah tabaraka wa ta'ala inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا الله أكبر الله قابتي إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا الله يقول ميلا يقوم مكساسي لكوي يسامبي وكساسي لكوي أبكافو وأعد لهم سعيرا نابتكرا مريد سعير أقولوا ما أقولوا كفوبو في أمفهم بكدموا عذابوزا الله تبارك وتعالى إذابوا لشيكا
khalidina fiha abadan nga bagenda gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. Wetegereze ayati zino zonna zitulaga nti bano bagenda kubeera mu kyoto. Okiwulidde bulungi? Bagenda kubeera mu tanuuru obugenderevu n'obugenderevu. Zonna kye zitulaga ebyo bye bakolanga ebyo bigenda kubasiranyiza mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati wano Allah agambye nti khalidina fiha abadan, bagenda gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu, amakulu bagenda kusiraniramu. La yajiduna waliyan wala nasira, tebagenda kufuna wa mukwano yenna nti ye yeteekeyo bokyemu kale ye ng'ennunuzi ye onaabeerenga kale yaawo nanaki wala nasira, wadde omutaasa yenna. Ate aliridda watali Allah tabaraka wa ta'ala, aliridda wanga Allah azza wa jalla yasazeewo. Allah agamba nti yawma tuqallabu wujuhum fi nnaari, olunaku ebyenyi byabwe binakyusibwa mu muliro nga biwunzikiddwa. Yaquluuna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, nga bagamba nti nga zitusanze kale singa twagondera Allah tabaraka wa ta'ala ne tugondera n'omubaka sallallahu alayhi wasallama, ne tugondera n'ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا, bagenda gamba mukama waffe twagondera bakulembeze baffe, twagondera abakulu baffe, abakulu muffe, fa adalluna sabila, bawunzika batubuzizza. Okiwulidde? Bawunzika batubuzizza. Rabbana, mukama waffe kale tukusaba, atihim dhifaini min al'azabi, kale bawe ebibonerezo bo bakubisizeemu, wal'anhum la'nan kabira, ate bo bagobe mu kusaasira kwo olugobo lwewala. Kakati banne kasooke mbuuze eyo dduwa kale Allah bw'ajanukula. Naam, bo kale n'abeera nga bakubisizza mu azabu. Kati gwayingidde ekyoto naawe ng'ogenda kusiraniramu kiggasizaawa. Lwaki teweerongoosa bukyali nga tonnatuuka mu mbeera efaanaganako bw'etyo? Abakaafu, okiwulidde bulungi, abashiriku bave ku bushiriku, bave ku bukaafu, basiramuke bagondere Allah tabaraka wa ta'ala, benywereze ku sharia ya Allah tabaraka wa ta'ala, sharia ya Allah azza wa jalla gye yateekawo, gye yatugamba okutambulirako, gye yatusiza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, amateeka ge we wali okuwona wokka, si bino eby'okulaajanira mu jahannama. Omaze okuyingira mu jahannama, Allah amaze okusalawo okufa yakusazeemu dda, abagambye nti ya ahla nnaari khuludun la mauta, mwabali muliro bugenderevu na bugenderevu, teriyo kufa, tekyaliyo kufa, tekyali kufa mu muliro. Okiwulidde bulungi? Ate ng'olyoka olaajana ng'olyoka owejjusa. Omugezi naakeerako nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man khaafa adlaja, oyo yenna atidde ekkubo nti waliwo abatemu ekiro nga bumaze okukwata enzikiza, akeerako okuddeeka nga bukyali, n'ayitawo mangu nga bukyalaba. Waman adlaja balaga almanzila, oyo yenna kikoze atuuka eka mirembe. Nolekyo jahannama bw'oba omutidde longosezaawo nga bukyalaba, bw'onaalongoosa nga bukyalaba ng'okyali wano ku dduniya, ogenda kutuuka maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga jahannama yamukutaasa. Nga yamukutaasa. Waliwo aya endala owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti walau tara idhi dhalimuna mawquufuna inda rabbihim, mu kaseera k'olirabira nga balyazaamanya bonna bayimiridde maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala eri ku yawma alqiyama, yarji'u ba'duhum ila ba'din alqawl, nga abamu bawanyisiganya n'abalala ebigambo. Okiwulidde? Yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru lawla antum lakunna mu'minin, kale kwegamba singa temwali mmwe bana abalinga eno kugundi nga bagoberera bugoberezi nga bawansi. Okiwulidde bulungi? Bagenda gamba kwegamba nga bagamba bali abali bakabona baabwe nti singa temwali mmwe, wallahi twandibadde nga tulongoosa n'okulongoosa. Okiwulidde bulungi? Twandibadde nga tubeera bakkiriza naki mwantuleetera obuzibu. Naye Allah agamba ki? Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Bagenda kuddamu bali abalinga bakabona, babbosi, abalinga abakulu, abalinga abakulembeze,
bagenda kuddamu bagambe bano abaakulemberwanga nti leka nammwe anahnu sadadnakum anil huda fe twabajja ku bulungamu fe twabalemesa obulunga okutambulira ku bulungamu okukkiriza obusiraamu okukkiriza tawhidi okukkiriza enzikiriza entuufu fe twabagamba mujemere Allah tabaraka wa taala ba'da idh ja'akum oluvanyuma lw'okubulungamu okubeera nti bwabajjira bal kuntum mujrimin nammwe mwaliwanga bononefu mwalinga bakyamu mwalinga bajirimu الله قام تبارك وتعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار bagenda kuddamu bano abaakulemberwanga nga bagamba bano bakabona baabwe okyolidde nti anedda mmwe mwakolanga enkwe mwateekanga mukaweefube kiro misana mwatufubako okkamala obukamazi okyolidde bulungi mwatufubako okkamala obukamazi idh ta'murunana an nakfura billah bwe mwatulagira okubeera nti tuwakanya owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tumujemera owekitiibwa Allah azza wa jalla wa naj'ala lahu andada netubeeranga kwegamba mutulagira tumugatteko owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mumwe tukubirizanga okukola shiriki mumwe tukubirizanga okukola obukafiri okiwulidde bulungi mumwe tukubirizanga okujemera Allah tabaraka wa ta'ala okujemera ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala kati Allah agamba ki wa atharru nadamata lamma ra'aw al'adhab bejuse okiwulidde bejuse bwebanalaba ng'ebibonerezo bya Allah bibateebeddemu bali wakati mu byo okiwulidde nga tebakyalina ate kyakkola babiyingidde okiwulidde balina bifuna Allah agamba nti waja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru ngenda kukwata enjegere nziteeke mu nsingo z'abakaafu okiwulidde bulungi ensingo z'abakaafu kigenda kubeera kiti aghlal yani as-salasil bagenda kusibwa emikono gyabwe ate batugibwe wamu ne mu nsingo emikono gyabwe nga bagisibidde mu nsingo nenga babasibye na njegere okiwulidde bulungi kakati Allah agamba hal yujezawna illa ma kanu ya'malun banoroza gwe oroza kugamba kubakola bwe batyo si kye kibasaana oroza si byebyo bye bakolanga balinga mu dunia nga bakola ebintu ebigenda okubasasuza bwe bityo kati Allah tabaraka taala alina okubasasula bwatyo okiwulidde bulungi empeera yaabwe esaana kubasasula bweti na'udhu billah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutasi aburuganda barakallahu fikum jazakumullahu khairan dekisa ya furwaliro ke komaawo ne nsaba Allah tabaraka wa ta'ala tutasi omuliro gwe okiwulidde tutasa azabuze atukake owekitibwa Allah azza wa jalla okubeera tunywerera ku tawhid tulongosa tawhid tulongosa aqida tujinywerereko tunywerere ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okiwulidde paka last okiwulidde atukake Allah azza wa jalla okwewala obukafu okwewala obushirku okwewala obunanfusi okwewala obujemu okiwulidde bulungi Allah atukake tubyewale tusobole okutuuka mu maaso ge mutuufu nga tetubeera nga bano Allah tabaraka wa taala bayogerako wabula nga tubeera mu bantu bamujjana saba Allah subhanahu wa taala akkirize jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh